kate ennyimba ezo zaatuyigirizibwa mu ssomero. Omukyala bamuyitanga Bena Nannyonje yanjigiriza ennyimba ezo. Era naziwangulirako ko basale. Era nze singa saali azaamaanyizibwa mukulu wa ssomero. N'olutalo sandirulabye kubanga bwe nayimba mu P7 nawe wa basale nga ninagenda buddo. Naye ne bagiwa mulala. Oli bwe yagiga bwe baagimpa ate baagiwa muntu muki mulala. Naye nga baagimpa lwabirabe ebyo bye nali nkoze eki binali present. Enguzi yaliwo okuva edda. Era kyembadde ngenda okubuuza. Enguzi tesi ya leero. Enguzi yaliwo okuvira ddala ku mirembe egyedda naye nga yali yankukutu. Kubanga oba oli awo enguzi baagigabanga ne mmako omusajja ajja n'akantu mu nsawo n'akaweera omukyala mu kisenge ng'ate mukyala we. Nga tayinza kamuwanga abaana balaba kakati ako kabeera kabinafusi keeyo. Omulabi wange omulungi wa KTV mukwano okugamba nti nkwaniriza ku programu Ntuuyo Zange enene ebeerayo buli lwa Sande ziba ssaawa 2 ez'ekiro. Ng'olunaku olwaleero nga bwe twakoma mu episode eyasooka twalina omwami Kasozi Vincent ono nno nga wa Bangafi Uganda Limited. Era tumukomezzaawo naye gwe omulabi wange yalaba programu eno Sande ewedde ndowooza walaba we twakoma twali twagala tumanye omukyala Prosy Kasozi mu bulamu bwa mwami Kasozi kyenyo kya contributinze kubanga kigambo bimu bibiri yali nga amwogerako. Abali ku Facebook live mikwano mbaniriza mwami Kasozi nga tetunnatuuka ku mukyala Kasozi nsaba obuuzeeko ku mulabi wange wa KTV nate abali abatulaba ate n'abatuwuliriza balamusizzaako nnyo mwebala emirimu gye mukola mwebala okwagala eggwanga lyammwe n'obulamu bwammwe naffe gye tuli eno tukakkalabya tugenda mu maaso n'okugattagatta amatoffaali kulaba nga tutuuka ku oloplate tuyingira akasolya. Ebyensi eno si byangu byetaaga kwewaayo ate era nga buli muntu yeetaaga munne. Mu episode yaffe yasooka omukyala Prosy Kasozi wamwogerangako nnyo. Abakyala tulabye bangi yes muli bagatte ne tulabye abakyala bangi nga tebalina kye bakontributinze mu bulamu bw'abaami baabwe. Tusuubire nti nno gwe mukyala Prosy alina kye yakola ennyo mu bulamu bwo. Omukyala oyo mukyala Prosy Kasozi muyita battery yange. Battery yange omuliro olwo gubanga gumpeddeko abeera nzizaako omuliro. Obulamu bwange obwasooka nga bwe nzize mbunnyonnyola bwatawaana nnyo n'ebyokukola era mu byokukola ebingi ebyali byetaaga obugumiikiriza obuyitiridde. Mukyala wange oyo mukyala mukozi ate alemera ku nsonga. Mirundi mingi abasajja bwe tutaba na bakyala bagumu mu kulemera ku nsonga tetuteekateeka bulungi. Mukyala buli lwalemera ku nsonga akuwa okujjukira we watandikidde. Emboozi eno gye tunyumya buli lwe tuginyumya ne sijjukira we twatandikira. Nyinza okwesanga nga mbizeemu emirundi 2 oba 3. Naye mukyala Kasozi akujjukiza we watandikira oba akuleetera obuteerabira we watandikira. Kisooka mukyala Kasozi namufuna nga ndi muvubuka. Omusajja atuuse mu kiseera w'ogambira nti buli kintu okyetaaga. Abakyala bandibadde kucyakala bandibadde kwagala kubeera mu ssente mu ngeri y'ekivandulo nga sifaayo. Kiseera we nafunira mukyala Prosy Kasozi. Naye twakola mu nkola ey'okugumiikiriziganya. Nga bwe nakunnyonnyodde nti twatandika edduuka eryo erya Muzaŋŋanda nga tutunda mazzi. Edduuka eryo twalibeerangamu 3. Nze naye waliwo n'omulenzi waffe mutabani waffe Katumba. Naye mukyala wange ng'edduuka tulibeeramu naye nga siri eryo erijja bwe twalinga twenkana. Omuntu olwaleero bw'aba anaalikolamu alaba okunyoomebwa. Kaali kadduuka katono newankubadde nga akaduuka twali twakakola nga kalabika bulungi. N'omukyala yagumanga n'akamula akatunda n'akimaama n'afumba amazzi n'agasiba mu buveera n'ayingira ku dduuka essaawa 12 ezanga bukya ate n'avaamu ku ssaawa 4 ez'ekiro.
kimuwadde okugumiikiriza kubanga mukyala wange oyo alize abaana abo ab'enjawulo nga bwe nkugambye be yasanga nzadde mu bulenzi nga ndi kalenzi awo ndi kalenzirenzi nenzalayo ku baana ab'entalo naye abaana abo abaleze n'abasomesa ne bafuuka basajja n'abata kitali ku baana abalala abakitange kale abamu abalinza okuba abaana abalala nga basatu abayinza okunyumiza abantu experience oba gyenvudde wa family naye nga nze omu ku bantu ayinza okuwa fakiti nti ffe twazaalibwa mu mbeera ey'obwavu obw'ekitalo obutagambika. Twazaalibwa nga bakadde baffe bakava mu lutalo ne babeera nga batandika mu mbeera eyaliwo nga tebaasoma ate nga balina kubeerawo ng'abalimi be tuyita ba peasants abawansi. Mukadde wange yali alima nnyaanya, ng'ennyaanya mwe mulina okuva emmere, mwe mulina okuva sukaali, mwe mulina okuva school fees. Ne tubeera mu kiseera ekyo, ekiseera ekyali ekiwanvu, kya mukisa mubi nti maama wange gwe twabeeranga naye ekiseera ekiwanvu, gwe twabonaabonanga naye, gwe twabeera mu mbeera embi, ate twali tugezaako okubeera nga Katonda anaatera okutuyingiza mu kiseera ekituufu n'afa. Bwe yafa kya mukisa mubi, tetwaggwaamu maanyi naye tweyongera, ate ne mukadde wange n'abeera nga ng'omuntu omulamu yafuna omukyala omulala. Azadde abaana mu maka gano, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Apakasiza ensimbi, ebintu bino bye mulaba bye mbalaga tubikoze naye. Capital oba oliawo ye yamuleete. Si ye yamuleeta, nakunnyonnyodde nti nalina akapikipiki kange ka TVS kakoleranga Kasubi awo omusajja Wilibay yakavuganga. Bwe najja kalooni ne tutandika akaduuka ako nga tuli banka la prigani newakubadde emabega nakola ebintu ne biggwawo ate ne ntandika buki ne manya nti okulima okwengeri eno tekujja tutuusa ku bugagga nakyo kunnyonnyola mugundi eri eyaggwa. Ne tusalawo tudde ku nkola ey'obusuubuzi ne tutandika n'emitwalo 9. Bwenyonnyola emitwalo 9 omuntu asobola okwewuunya naye egyo gye twatandika nagyo ku dduuka eri ku Kasozi eri bayita Muzaŋŋanda, Kasozi Muzaŋŋanda shop. Emitwalo egyo 9 wagijjawa? Emitwalo 9 nagijja mu microfinance banka ya Advance Nansa na wali ne nkatwalayo akapikipiki ne bampola ne ntandika okukola era okwewola sikuvumirira. Mundu bw'aba yeewoledde ensonga asobola okutambula. Weewolera okulyamu emmere n'okukyakala oyinza obbirabako obulabi naye neewola sente ezo era ne tuzikozesa. Ate n'okuzisasula ne tuzisasula. Mwami Kasozi neewoze ssente ngenze mu banka bampoze akakadde nga kamu oba n'ekitundu ku mulembe guno sobola okubeerako nga gwe? Ennyo. Kadde kamu n'ekitundu kanene singa obadde olina byokka tugeze omuntu asiika Kabalagala naye Kabalagala oyo mu mwaka gumu asobola okukola emiliyoni 5. Kabalagala singa obadde osuubula amazzi ag'emugga gano kidomola bakisuubuza si 10 bakitunda 4. Singa owoze kakadde kamu n'ekitundu capital oba olina yenkana. Naye abantu b'ennaku zino balina taapu ewaka waabwe amazzi ago tegakya. Si bonna. Tolaba nti tuli mu kibuga kino era waliwo atalina taapu ng'era agula kyabina. Ate waliwo n'abalina taapu kakati ndi mu kuzimba ng'era neetaaga ga kugula gye banaazimba. N'olwekyo amazzi ne mu Kampala wakati waliwo we bagagula olinaga nti genda ondeetereyo amazzi ebidomola 8 era ne babigula. Naye kyokola bw'obanga otuuse mu kwewola oteeka okumanya omulimu gw'ogenda okukola obuzibu bwago n'obwangu bwago. Kyembaddeko kwe kukujjukiza mukyala Kasozi gwe twogerako Prose Kasozi biki bingi byagaseeko mu bulamu bwange. Era musajja atali mwangu era mukyala wange si ye muntu amala gakukkiriza kumagamaga ku buli kyoyagadde. Oyogera ku bwangu era ondaba. Kubanga nali nsobola okulaba buli mukyala yenna nenga nti ajja kuba mukyala wange. Ate nga nange siri musajja mubi nnyo goyinza okugamba nti bw'ona ogamba omuwala nti nkwagala ajja kugaana. Naye waliwo abakyala abawedde mba abasajja okwagala buli mukyala gwe yandyagadde. Ate waliwo n'abataligaba. Bw'otunula ennyo n'akubuuza lwaki otunula ennyo otunula nnyo n'akuyambako. Ye mukyala Kasozi akuyambako akukimako. Okwo tekuba kufuga musajja. Oluusi abalala bwe bakiyita. Naye ate era bw'otakkiriza kufugibwa era bino tobituukako.
olina okukkiriza okugaidingibwa okuyambibwako munno eri abasiraamu babeera n'abakyala bana bwe batyo naye era nabo bajja ti abo baba tebakoze combination emala ate n'awamatuka mu bana n'agenda mu mukaaga ekyo nakyo kibi kakati ffe ab'omu obutonde bukomawo nuga ndi mukyala naye ndabi kakati ye naga nti wayi mpulidde simu mpulidde kino tekiba kukufuga naye for guidance okuyambako okutambula okweyongerayoko ng'oli ku mulamwa kubanga ntebeera nd'otambula oli ku muki otambula oli ku mulamwa ntambudde ndi ku mulamwa ndi naye mukyala mbooko ebintu tubikoze tukuze ensimbi tuzifunye tuzeeyagaliramu asobola okuvuga emmotoka gy'ataasuubira kuvuga baleero mwatambulira soosula mu lubiri nga luno bantu baziyitambiri olubiri luba na Ssaabasajja Kabaka yekka naye kino kizimbe baba teroga nti olubiri lwa Saddaamu newankubadde teyali kabaka oba olwa Gaddafi naye naffe tulina ennyumba abantu ze bayinza okuyita embiri kikomera nga kyamasiro naye weetuli naye nga tuvudde mu bulamu obuzibu naye nga bulina okukkiriza okugumiikiriziganya n'okuwuliziganya waliwo ebisoomooza ebibeerawo ne bakuyita kino linaakutuuma kino linaakutuuma kino ebisoomooza ne bijja naye omukyala n'abiwuliriza ne tubiwuliriza ne tubijajinga ne tulaba nga by'abantu abatayagala kukola abantu abalina efitina abantu abatamanyi nti ensi evaawo eri ne yeeyongerayo niye ne tubagumiikiriza ate ne basigala nga mikwano gyaffe ne tugenda mu maaso n'okukola n'olwekyo olwaliwo olowooza ku mukyala Kasozi yamaneginga supermarket sente n'azikuŋŋaanya abakazi bangi batunuulira sente ne bagwa amatu olidde oluusi n'akwekako oluusi nawo naye mukyala Kasozi abadde mugumiikiriza nnyo siwulirangako ndi yakwese ssente siwulirangako ndi yakoze ekintu ekyegindi ekyamaanyi nga simanyi era bwe kiba kinaakolebwa tutuula ne tukikkaanyaako mbadde njagala kugula ettaka lino mwami Kasozi nti aligule sente weeziri nti ninayo wabulako nti ne tugattako n'agula liriye olidde naye tuliteeka mu mannya ge naye newankubadde tulitadde mu mannya ge lya famire kubanga ffe bwe tukkiriziganya mukyala Kasozi olw'okuba mugatte bw'agendera wano nze nina ettaka obuyinza ku ttaka eri si beewaabwe naye tubikkaanyaako ekyokubiri emirimu egiteekeddwawo nga kampuni Bangafi Company Uganda Limited mukyala Kasozi director Bangafi Shopping Center mukyala Kasozi director Bangafi Agroforestry mukyala Kasozi director kakati ekyo kyengezaako kulaga si bangi ababifuulafuula batyo amaanyi g'omukyala emabega eyo gye gali lwaki gabeerayo ekinyumba ngeno okugibeeramu ng'oli muwulu oba okuwasizawasizaamu abakyala naye waleeseemu ono ku Mande n'oleetamu omulala ku Lwokutaano n'ekitiibwa akikola ki kikugwamu naye wabula nda mwami Kasozi n'omukyala nti abazeeyo ewaabwe uyo omukyala afulumye omwami agenda kubanga omukyala akola ku woofiisi ye eya supermarket nange nembeera ku woofiisi yange eya Bangafi ate eri akolayo n'abaana ate nange nonkolayo naki n'abaana tabala ne bagenda ku ssomero n'abalansinga ekintu ate nange nandabirira nga bondaba era tolaba nnyo nti ndi awo bwentyo bwentyo w'oyogera nti nno mwine eri mu kampani mulimu omukyala alina abaana bakola nabo ate naawe olina b'okola nabo mitendera ki gy'oyitamu emitendera gye mpitamu si bingi kisinziira omwana ekintu kyeyatwala kubanga abaana kakati Katumba gwakola naye musuubuzi tukuze naye mu dduuka eryamuzaŋŋanda nga mwakolera z'abaana benkola nabo Paulo Lubanga akwataganya bya ttaka nengaba naye ebyobugagga by'abafu mu kampuni eno eya Bangafi ndi muweereza nkola nga field officer oba field manager mirimu egikwatagana n'okugenda ebweru ne baclients baffe okugeza mirimu gyaffe ngeri gye gimejalinga ku byobugagga by'abafu tukola nnyo ku bintu ebikwatagana n'amataka kugabanya abantu amataka ba beneficiaries ab'enjawulo so nze akwasaganya aba surveyors ab'omu kampuni abalina okugenda okusurveyinga ettaka nze carrying out inspections ku mirimu gye baba batuleetedde egiri mu layini ya fields ezo egy'okulambula so woofiisi yange ekwasaganya emirimu egikwatagana ne kampuni nga giri bweru ebiseera ebisinga girina kuyita mu woofiisi yange nga field officer ate nabo tulina ekiseera kitono tubate mu mirimu beetengererugane kakati gweddukanya kino gweddukanya kino gweddukanya kino ate tweyongereko sepaedi kuba kati nabo batandise okuzaala
bakuze era bafuuse basajja ate tugenda kubeera ku ekyo kuba tulina okweyongerayo okulya ku bulamu kiseera kituuse tubeere mu nnyonyi buli kiseera tuli London America izo zonna ensi kakati tuzirinamu abantu tunaaba tugenze ate tubeere nga tulabirira ebya supermarket ate tulabirira ebibira olwo okutwalako ku bulamu ne tubeerako mu holiday bano abaana abato abatanatuuka mu bulamu bw'abakulu baabwe ngaabo nabo ne tubatambuzaako ne babeera mu bulamu ne tulema okwegombesa obulamu buli obwo bwe twayitamu ffe twayita mu bulamu buzibu okukula bakitaffe abo boolaba baasombanga mwenge n'aweereza omwenge owulidde n'alundayo ku nte ziri 2 awaka 3 kisubi kusala ndagala naye ne batukuza kakati olwaleero tubaagala nnyo kubanga naffe tuzaayo naye tetwegomba obwo obulamu bwe baayitamu ate n'abaana baffe bwe baba bayitamu nedda kubanga si bwe waali obulungi kakati tugamba nti n'abazadde baffe balabye ku bulamu buno ate abaana baffe kababweyagaliremu tetwagala kubakuza nga bali mu buddu twagala kubayigiriza bakole naye nga tebali mu buddu kubanga omwana bw'omufuga engeri y'obuddu kitegeeza ate byokoze tagenda bikola ki kubyeyagaliramu kubanga ebyaffe bwe busika bw'abaana baffe nabo balina okukola bagatteko wabeerewo obugagga obw'ensikirano. Mwami Kasozi mu kuwayamu kwe twabaddekoko ne mutabani wo Kiwanuka Timothy yatulaze nti nalina talenti ey'okuyimba ate nawe mu kuwayamu kwe twalimuko naawe okwasooka watulaga nti newali muyimbi okuyimba kwa famire. Okuyimba okwo si kwa famire naye kibanga omuntu bw'anaakula ng'alina ebintu bingi Katonda bye yamuwa kati n'agezaako okunoonya nti ebirabo bw'oba olina bina biwa manta obulamu buwa manta ekirabo ekinaanywera. Nze nakugambye naliko omuyimbi ow'akatemba mukubi w'eŋŋoma muzinyi mu buto naye ekiseera kyatuuka nga si kyekirabo kye nnina okutambula nakyo era nenkita. Kiwanuka Timothy musajja muyimbi nzikiriza nti ebiseera bye eby'obuto bw'abadde asoma ku St. Michael ku secondary agezezaako nnyo okuyimba era alina entambi ze. Nze general okusooka nalina interest nnyo nasooka nensoma music nenfunamu certificate era nentandika okubeera nga nnyimba ate mpandika music. Naye bwe natunuulira okuyimba kwe ng'oba oli awo si kwa future saamuwagira. Yayimba nga bw'oyita mu bantu bakola mutabani waayimba bulungi mutabani waayimba bulungi era abangi ne bamuwagira yabajjangako ssente n'agenda n'alikoodinga. One day nendaba ng'alinga kyayagalira ddala nenga nti kale oba ng'alinga kyayagalira ddala katukikole era naffe ne tumulikoodingirayo olutambi lumu. Mu maaso nagenda okulaba ng'okuyimba takututte ng'ekirabo eky'okuvaamu omulimu ng'okuyimba n'akuzannyisa. Kati ffe famire ne tutuula ne tugamba nti kirabika okuyimba kuno tekugenda kuba future ya Kiwanuka. But bw'obeera mu famire nga erina kye yeekoleddewo directors nga bo omuntu wakera na dreaming that I have to be a director in this particular thing aba n'ebigendererwa bye n'agenda ze kwatambulira. So bwe nalabanga music kintu lugendo luwanvuko omuzeeyi nampita namba no ninawo program ey'okuba nga mbeera nsimba ebibiira mu nsi yonna n'okubeera nga nkitambuza mu nsi yonna. Namba ngenda kuzaayo okusoma osome agroforestry otegeere ebikwatagana ku miti ebika by'emiti era ne tumusalako ku nsonga y'okugenda mu maaso n'okuyimba ennyimba nga bwe yali aziyimba era alina n'abantu abalala bawandiikira ennyimba naye ne tumugamba nti bw'aba akyayagala okukumba ekirabo ky'okuyimba mu bulamu bwe nga mwekiri newankubadde tulaba nga si ye future akole okuyimba okwa gospel ennyimba ez'eddiini tusobola omuwagirako naye akizuule luvannyuma nti si kyekyali ekiki ekirabo kye. Nganze bwe nayimba naye nentuuka ekiseera nenkizuula nti si kyekyali ekiki si kyekyali ekirabo kyange oba si gwe gwali omulimu gwange naye nga siyinza kumuziyiza kuyimba kubanga simanyi kyaliba. Olwaleero gino emirimu agikolanga nange bwe najjanga ngikola mu buvubuka saafuna mukisa kukolako na kitange nga ye bwafunye mukisa saafuna kusanga kitange byategese mbikoleremu yafunye omukisa abisanzeewo
olwaleero bye bimubeezaawo naye ate simanyi kyanaaba kakati siyinza muziyiza naye mugamba nti okuyimba abeere nako n'amagezi nti ng'ekintu ekimu ku kyalina ng'ekirabo naye ng'akigeraageranya n'okukipima okulaba oba eyinza okubeera future bw'akizuula nti tejja kubeera akisigaze ng'ekimu ku birabo bye naye anoonyeeyo ekirala ekisobola omubeerera future yaki ebiseera bye by'omu maaso okubeera obulungi kubanga ekiruubirirwa ky'omuyimbi kusanyusa n'okumalako abawuliriza ekiwuubaalo n'okubazaamu okusanyuka abamu n'okufuna ssente eriyo abayimbye n'akoma ku kuyimba ku ndeku era ssente n'atazifuna naye ate eriyo abayimbye nga baganda bange babobbi bakamiliyoni bamisa kisemakula bamusaasizi n'abalala bagirire bajudisi babirye ne bayimba enyimiriza babugembe ba golden gate singers bakidayo bagabdero ministries ne wano sebo family kwawe eri nambe ya Gabdero ministry era mukyala Kasozi muyimbi mukwayi naye singa ekyenfuna ekimu ku paati ku bulamu tinange Kasozi nga nabadde ngambe ndi nga nyimbye kayimba ekiwulidde nti bw'obanga olabye ekigambo ku mugandawo mubuulirire mpolampola mu kyama mba nnyimbi naye siyinza kubalanda ekyo ngenda kifunamu ssente wateeka okubeerawo okuyimba okw'okuba ng'oyimba buyimbi ne wabaawo n'okuyimba ng'omulimu kakati bali abantu betumenye balina okuyimba ng'omulimu Bobi Wine ayimbye ng'ayimba ng'ayimba omulimu ku nkomerero ne kimufuukira ekirabo kyajjemu mu nsi n'afuweko omubaka wa paalamenti era teyafuuse omubaka wa paalamenti olw'okuba gy'abadde baamumanya nnyo ng'omuntu baamumanya ng'omuyimbi ayimba ennyimba eziri strong mwajja akasente n'abaako byakolera abalala nemugandika tumutume ne muki tumutume ne mu paalamenti nekiwanuka bw'akizuula nti okuyimba kwanaayimba kuyinza okufaanana bwe kutyo tumukkiriza asobole okubeera nga ayongerayo ekitone kye mu maaso. Emboozi ya Mwami Kasozi mukwano omulabi wange omulungi wa KTV ekyagenda mu maaso era nga tuli mu program Ntuuyo Zange nemwe namwe n'aba streaming live mikwano mbagamba nti temuvaawo katugendeko mu mulango babakama bange nkomawo.